Omuyimbi Spice Dana abuzeewo oluvannyuma lwa poliisi okulemerako ng'emunoonya atebye ku by'omuvubuka eyafudde okumpi n'ekikomera kye. Nkubuzaako gy'osinzidde, subscribe nga sharing nga commenting agenda ku www.kampalamediatv.com ogoberera ensonga Dema Gospel Promotion ojeeyo ennyimba zo zidownloading zonna ziweetaaga eza gospel. Amawulire agaliwo kati wetwongedde okulabika nga tujja ku mpewo bassebo ne bannyabo geegalaganga mwana muwala Namukwaya Ajara Diana oba yakazibwako erya Spice Dana bassebo ne bannyabo mu kaseera kano waalira ku nsiko oluvannyuma lw'okubanga poliisi eremeddeko ku by'okumuyigga n'okulabika nga eyagala agenda abitebye ku nsonga ezikwatagana ku muvubuka eyagenze okulabika nga afiira okumpi n'ekikomera kye oba yakubidde okumpi n'ekikomera kye n'afa nga yakatuuka mu ddwaliro Mulago. Okusinziira wali munda ku ffeeta gwe twongedde okulabika nga tukola kulaganga omukyala Spice Dana ekintu ekiyitibwa amakaage yageebalama era n'agaddukamu bukyanga omwezi guno ogw'omusanvu gutuuka, era bassebo ne bannyabo oba oliawo ng'aliira ku nsiko we yagenda mu maaso okulabika nga alaba ku basajja ba poliisi ate oba oliawo n'abali mu byambalo eby'obwannannyini nga bagenda mu maaso okulabika nga bamuyigga. Okusinziira ku muvubuka Nsamba eyagenze mu maaso okulabika ng'afa, aba Famire ye bagamba nti ono talina wadde weyeekuusa ku kintu ekiyitibwa obubbi, n'olwekyo abadde muvubuka ng'asobola okwekolerera era nga ebintu ebiyitibwa eby'obuyimbi abadde yakajja abiggyemu ejjo ly'abalamu kwe kukuza n'ebiviiri, naye nga ye emirimu gy'abadde agikola bulungi era ng'abadde yeekubira bulooka ze nga talinaawo kweganya kwonna oba oliawo kwakola mu bulamu ng'oba oliawo abavubuka abalala bwe batera okukola. Era kitaawe agamba ng'ono ye Johnson Matovu agamba nti yagenda mu maaso okulabika ng'akalaatira omutabani ave ku nsonga z'okweyingiza mu by'obuyimbi, wabula ng'omutabani teyeefiirayo nga ye amutegeeza nga bw'awulira bwe yeewulira ekitone, era nga abadde agenze asensera okwegatta ku mikwano gy'abayimbi mingi oba oliawo okusobola okulabika nga atutumula ekitone kye. Wabula agamba ye ng'omuzadde alina obukakafu bungi nti omwana we amumanyi 100 ku 100, n'olwekyo we bavaayo okugenda maaso okulabika nga bamuwaayiriza nti yeenyigidde mu bubbi, yagamba ekintu ekyo takikakasa kubanga omwana we teyeenyigirangako yadde n'okubba ejjiiko ya sukaali ewaka. Akuze muntu gw'atendese obulungi asobola okulabika nga yeekolera, n'olwekyo okumugamba nti baamukwatidde mu bubbi ne bamukuba kiba kintu kikyamu era ekitali kituufu. Agamba nti nejje buli kati akyewuunya bantu ki abalina essimu y'omutabani we Nsamba ngamba omugenzi yaziikibwa ku lunaku olw'omukaaga, kubanga agamba nti newoogikubako essaawa eno ekyaliko waliwo abantu abagikwata naye nga tebannaba kulabika nga bamanyika. Ekintu oba oliawo ekigenda mu maaso okulabika nga kimweraliikiriza nti oba oliawo olukwe lw'okutta mutabani we luyinza okuba nga lwali lupange bulungi. Zino n'ensonga ziringa ennyangu naye buli kaseera zongera kulabika nga ziranda, kubanga mwana muwala Spice Dana of course oba yakimanyako oba yakirimu oba teyakirimu, kiriza oba gaana entertainer anaagenda okugivaamu ejja kubanga erina weemulese, kubanga oteekeddwa okukimanya buli wovaayo n'otabeera open ate of course ng'ekintu okwekweka oba okubulawo kiyinza obutaba nnyo solution, wabula wovaayo n'oyogera amazima n'olambulula ensonga nga bwe ziri kiyinza okulabika nga kikutaasa, naye woogenda okwekweka n'otalabikako ne bakuyigga nga tebakulaba kitegeeza oba oyongera okuleetera ab'ebyokwerinda okulowooza nti oba wandibaawo ekkobaana eryaliwo wakati mu kufa kw'omuntu ono. Kakati of course okusinziira ku manager we Rubega agamba nti ye omuyimbi we Spice Dana talina kyamanyi ku byakufa kw'ono, wabula nabo bagenda mu maaso okulabika nga babyekanga mu mawulire, n'olwekyo yagamba nti talina kyabimanyiiko wabula nga nabo ensonga oba oliawo bagenda mu maaso okulabika nga balaba ndabe. Kakati of course ensonga bwe zikyali, of course akasatiro kakyali k'amaanyi. Yo Famire eremeddeko egamba nti mwana muwala Spice Dana oba Ajara Namukwaya ateekeddwa okulabika nga akwatibwa ateekebwe emabega w'emitayimbwa agende mu maaso okulabika nga abannyonnyola ensonga ematiza ku kyaviiriddeko mutabani waabwe okufa, oba oliawo basobole okulabika nga batuuka ku bwenkanya bo bagamba bwe beetaaga okulabika nga bawulira ensonga bwe ziri. Of course nga we nakutegeezeza nagambye ffe tukyali ku ground okwongera okukolera okufefeta ku weetaaga yonna gy'osinzidde. Kola ekintu kimu, subscribe nga sharing nga commenting nga genda ku www.kampalamediatv.com, genda ku Dema Gospel Promotion ojeeyo nnyimba downloading ate otugoberere ku mitimbagano gyonna Facebook, Twitter, TikTok, gyonna Instagram, ate tulabike nga tukuweereza mu mpeereza esinga ey'okuba ey'omulembe. Yenze Ssemaganda Moses Hope kugamba ate sigala nga otugoberera yonna gy'osinzidde.